gye buvuddeko Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri yavaayo n'ayambalira leader of opposition Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi ng'amulanga okubeera ng'alabisa gavumenti n'okuvangayo mbu n'asiiga gavumenti ekifaananyi ekibi era katono ebifuba bibabugume mu paalamenti. Joel Ssennyonyi olunaku olwaleero alemezzaamu ayongedde okubeera ng'ateeka akazito ku gavumenti ne paalamenti mwatuula eveeyo ennyonnyole ekitongole eky'amagye ekya JAT kyabadde kikola ky'olunaku olwajjo mu kalulu oba mu nomination ez'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ekyaviiriddeko n'ekitongole ekyo oba amagye ago okukuba abantu emiggo omuli bannamawulire n'abantu abalala. Joel Ssennyonyi alumye ejjiiko gubadde muliro gwennyini mu paalamenti. Ate nga Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya avuddeyo n'annyonnyola abantu abeesimbye okubwa namunigina nga bajja ne bavuganya ku kaadi ya NUP beegobye bokka mu kibiina era tebeegomba tebalowooza n'okkuba enkyukira mbu bakomawo mu NUP. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkutegeeza nti David Lewis Rubongoya annyonnyodde ebiruubirirwa bya gavumenti ya Mwami Museveni n'ayogera n'ebya NUP era n'abaako ne values zatuweza NUP. Wabula mu bino ekisinza obukulu ategeezezza nti NUP eyina empagi kweyimiridde ozimanyi tugenda beera nga tuzitunuulira wano wennyini ng'agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyola avuddeyo n'avumirira. Wabula mu kuvumirira omwogezi w'amagye Felix Kulaije wakati ng'amwenyereketa ng'ataddeko akamwenyumwenyu ng'aseka amagye mu lukufu avuddeyo n'agamba nti NUP byetugamba mbu simanya ebintu byetwatwala byali mu traka ebyo bya buweerere. Felix Kulaije bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okubeera nga annyonnyola wabula ng'agattiddeko ebigambo bingi bye tugenda obbeera nga tutunuulira awamu n'okubeera nga tuwekenneenya mukwano gwange. Njagala bbeera nga nkutegeeza nti Khalifa Aganaga yeeguddeko ne kanso Nalukoola. Aganaga atamanyi gy'agenda kukulembera yeeguddeko n'amanyi obulungi gy'agenda okubeera ng'akulembera. Sagala kubeera nga nkulisa njagala kusooka nkuwe emboozi eya Khalifa Aganaga ne kanso Nalukoola Luyimbazi. Kiki ekibaddewo nga beeguddeko nga sinnaba nakubeera ng'ate nkubuuzaako. Tutandikire wano mukwano gwange. Oyagala kuntwalaganya naye Khalifa ddala onansobola kitondekera nange olina okummatizamu ompolootamu ogamba Nalukoola tondaba wano wenkusinga nange nga nkolagamu ekiriwe sange kijja kibanange kanonkolewo okozi kano ka by election ndageko abakulembeze abatakoze kye balina okukola kubanga gisinza okundeeta newolaba enviiri sizisazeeko nga ndaba ab'amataali muswadde nnyo okumala ebbanga tubakkiririzamu okumala ebbanga ddene naye tugenda okulaba nga wallahi ate ffe abayaaya ate kati olaba Kyagulanyi. Okay, kale ye kanso Luyimbazi Nalukoola ne Khalifa Aganaga oli awo oyagala bwe batyo bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bawaya naye omuntu asobola okukuba nga takutaddeeko mukono. Nalukoola alina point gy'agambye Khalifa nti waaye njagala ondage nti nno nsinga. Omanyi Khalifa bagenda ne bamubuuza ababuulire emiruka egikola Kawempe n'ateekako simayire ennene ng'eringa eya Pastor Bugembe. Naye kakati kanso Nalukoola mugamba njagala onkakase nti onsinga ondage nti nno nsinga. Kakati wooleeta mbalamu nga baleese Khalifa Aganaga bamutadde awo, baleese kanso Luyimbazi Nalukoola naye bamutadde awo nti debate. Anyway, naye kyenjagala okwogerako ekirala, kino kikolwa kirungi abakulembeze okubeera nga basobola okusinkanako bwe batyo. Babadde bagenda mu ddwaliro ewali munnamawulire gwe baakubye, abaana ba NUP abaakubiddwa kw'ossa n'abantu ab'enjawulo abafunye obuzibu mu lunaku olwajjo. Naye
ekifaananyi kyange kye njagala okwogerako kyekino emabega. Gwolengera emabega oyo aseka ye Umaru Magala. Umaru Magala yagamba agenda kuyirawo kanso Luyimbaazi Nalukoola omubiri. Indeed, ndowooza omuvubuka ono akikola. Nze sijja kungiriza Luyimbaazi Nalukoola, ne nja kungiriza nnyo omutima ogwa zaabu, omutima omulungi, omutima omukulembeze ogw'omuvubuka amanyiddwa nga ogw'omuvubuka oyo amanyiddwa nga Umaru Magala. Ekifaananyi kirungi. Bwe manga nvuddewo awo, njagala kubeera nga nkwolekeza. Abantu bangi bavuddeyo. Twalaba kisa kya Mukama ng'avuddeyo n'agamba agenda kulumba NUP abakube, sinakindi alekewo empitambi. Emirundi mingi azze ayogera. Ne tulaba Majambere ne yeewera okulumba ekitebe kya NUP. Bonna poyinti yaabwe eggwa baagala kulumba mukulembeze, era eggwa batukakasa nti Bobi Wine si ye mukulembeze, naye waliwo ate omugwagwa asukka ku levo yaabwe gye buvuddeko yategeeza nti asobola kwegamba ayagala famire ya Bobi Wine efe, era nga ne famire ya giyita mbizzi. Kakati bino byayogera si muntu mulala y'ono. Yetaaga kutta ate mu bwangu obw'ekitalo attirwewo omuyekera etteeka liyite Kyagulanyi bamuttirewo. Yetaaga kutta mangu nnyo Kyagulanyi bamutte mangu nnyo, etteeka liyite Kyagulanyi afe. Yetaaga kutta mangu nnyo. Oyinza okugamba Sajjime lwaki oleese akatambi ako? Oli mutuufu okumbuuza ekibuuzo ekyo, naye nsose n'enkuwa omusajja Majambere. Mwenna mumanyi ebyatuukawo emabega. Bano abasajja balina obusobozi obukola kyonna ne bwe kuba kutta muntu. Bino si byange. Mujjukira emabegako nti Majambere oyo waliwo abajja nga bamulumiriza ku kirebe kya NUP nti yawamba omuvubuka oba wa myaka 17 oba 19 n'amubuzaawo. Era mama w'omwana oyo yali akaaba ng'akuba omulanga agamba Majambere mpa omwana wange. Oyinza okuddaawo n'ogamba Majambere yaani kiwoggana buwogganyi. Njagala kutegeeza guno omulembe oba eno gavumenti n'omusiru emuwe emmundu. Eno gavumenti kasiteeba nga togenda girwanyisa, era n'oyogera nti kakati Bobi Wine isobola omulwanyisa, bakuwa buli ekyetaagisa. Majambere yawamba mwana wa muntu mulamba, ate nga batugamba mbu si ye yali asoose. Kale ekyo tukisse ebbali. Njagala tugende ku kisa kya Sitaani, mwe gwe muyita kisa kya Mukama, eyeeyambula n'alaga amakugunyu Ssaabasajja Kabaka n'abantu abanene ab'enkizo mu ggwanga, ng'ensonga gyawe eri emu nti baali mbwe Abaganda baali basanyukidde okufa kw'omugenzi Eritumwine. Eritumwine oyinza okuba nga tomujjukira, atamujjukira. Ye yavaayo n'agamba nti poliisi erina olukusa olukuba amasasi n'okutta. Kakati bwe yafa abantu bangi baasanyuka, baajaguza abaali enkoko ne bazirya, abaali azibbaga ne bazirya, nga bajaguza olwoyo gwe baayita omutemu okuvaawo. Kisa kya Mukama n'akunamira abantu, n'amenshoninga n'amannya Kabaka wa Buganda, n'amenshoninga Bobi Wine, baani bonna, n'agamba mbayisizza mu kabina kange. Olwaleero RDC ndowooza deputy RDC bamuwa ekifo just kunamira nsi na kusiiwuuka mpisa, asiiba ku mitimbagano bw'avuma abantu naye bamuwa ekifo. Kiki kye ntegeeza mu kino? Bw'owulira ono basajja ndinnyonnyole ntya, simanyi erinnya mwe linkyusize. Basajja waliwo erinnya lye baateranga okumuyita, si basajja mivule. Bw'owulira abasajja mivule ng'ayogera tekikwewuunyisa ntya nga bamuwadde ekifo. Bw'agamba nti nno Bobi Wine asaana kutta, basajja mivule
twali tumulabyeko n'emmundu mu katambi akamu, twali tumulabyeko n'emmundu. Ebintu ebimu tuleme kubeera nga just tubiyisaako buyisa maaso, bwe kijja nga kyetaagisiza okwogera tukyogereko. So njagala kubeera ng'eyo ensonga ngiwummuza ebbali yoyo basajja mivuyo. Yes, basajja mivuyo mbadde ndyerabidde, ye basajja mivuyo ali awo. Now njagala tuveeyo eyo, bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza tugende mu bigambo bino tubiwulirize bulungi. Ono ye Esgi David Lewis Rubongoya. Wuliriza obubaka buno. Olunaku olwaleero asinzidde ku mukutu ogwa BBS. Banange nsaba nnyongera bategeeza nti BBS olunaku olwaleero ekyazizza omukulembeze omukwama ab'okuntikko mu NUP. Era abajjukira ne bakolera n'emboozi ne mbagamba nti nalabyeko ku kiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo nga bagamba mbu Katikkiro yataddewo oda lwaki temubakyaza ne mubaleeta. Lwakuba nti yali ku CBS ng'agamba Medi nabo abakyaze. Kakati leero akyaziddwa ku BBS. Njagadde nnyo programu eno ekubiriziddwa Morris Mukibi omugave. Programu agikubiriza bulungi n'ebibuuzo bibadde on point. Tugende mu mboozi eno. Bano abantu ba Lugimu waliwo kye beerabira balowooza nti NUP bye bizimbe bye tulina Kavule, balowooza NUP bye bizimbe bye tulina Kamwokya. NUP is an idea. NUP kirowoozo ekiri mu bwongo bw'abantu, ekiri mu bwongo bw'abantu. Kyova olaba nakugamba ejjo bakoze effujjo nga baagala kutwala nomination papers za council na Lukoola, immediately abantu ba bulijjo ne beekunganya ne bajja ne basayininga empya. So osobola okukola effujjo lyonna ku kibiina, osobola okuwamba abantu, osobola okutta abantu n'ebirala, naye ekyo ekirowoozo ate idea eyo eyimirira ku ki? Ku Lugimu yaabwe byekola. Naye njagala kupozingira awo. Omusajja akugambye nti NUP kirowoozo. NUP kirowoozo. Ekirowoozo ng'ate aba gavumenti be bakizimba. Lwaki David Lewis Rubongoya asobola okugamba nti NUP kirowoozo? Nti idea ey'omuntu naye nga bw'agyogera ekonnekitinga n'emyoyo gy'abantu bannayuganda. Nti leero bw'oba oyagala okukakkanya Bobi Wine teweetaaga mukuba miggo. Bw'oba oyagala okukakkanya Bobi Wine omuggyako amaanyi nga gavumenti bw'ekyagala, weetaaga ekintu kimu. Weetaaga kukola bannayuganda bye baagala. Weetaaga kukola bannayuganda bye baagala. Ebyo bw'obikola ogenda kukakkanya Bobi Wine. Naye bw'oba ng'oyongeramu kuba miggo naye ng'ate abantu bongera kubeera bubi, bagenda kwongera okubeera ku ndowooza eyo. Nabagamba wano ebyobufuzi biringa ddiini nzikiriza. Azze n'akubuulira obulungi ddala n'olaba nga byayogera bye bituufu gw'ogenda naye era n'omukkiririzaamu omutemerako n'omuntu. Oba tegeerekeka. Kati gavumenti bw'eba eyagala okugyawo enzikiriza eyo, endowooza eyo kyerina okukola kimu, kukola bannayuganda bye baagala, kyokka bye batali willing kukola. Lugimu ya Museveni of course simanyi kye balowooza ku NUP, kubanga NUP bwe bagiraba ndowooza balaba abatujju, balabira ddala abatujju. Era oli yangambye leero nti kirabika bwe bawulidde erinnya Nalukoola balinterpretize nga Nalukalala. Kwegamba engeri gye bamuyisiza olunaku lwajjo ndowooza okitegedde. Rubongoya tamanyi bulungi Luganda, ne bw'aba nga ayogera asobola okuwa ekifaananyi era asobola okunnyonnyola mu kifaananyi ekituufu era ekifaananyi n'okifuna. Ekyawukana ku Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi bw'aba ayogera ojjula okuggyako TV olabe ebirala. Ekisooka tanyumisa. Kale tetwetaaga kunyumisa, twagala okuwulira emboozi, information. Talina information.
producer oba presenter ne bwamutega akatego katono bwe kati akatomera ne bwe kaba katono akatomera ne bwolaba Lubongoya buli kimu abadde akiddamu nga bwe kyetaagisizza kakati ne zigenda zireeta oyinza okumbooza ani nalayo bagamba nti tracking devices zaabwe za tracking ebintu bino ku CMI manyana ki ne ku CID headquarters. You mean Ugandans are so easy to play around? Bani abakozesa ki? Kati bonna bye twatuta okuva mu offices zaabwe byandigenzeewa. Why do you claim a tracking device? Oyo ye mukulu amanyiddwa nga Kuraije. Nga sinnaba na kutuuka awo zikiriza nkubulire Kuraije. Je omukulu amanyiddwa nga Kuraije yayogerera ejje ly'eggwanga ejje olya no ng'amba ejje ly'eggwanga oyinza olowooza lya ggwanga nti lingasa ejje lya mwami Museveni lyonna yalyogerera naye nga sinnaba kutuusa wala oyo ye mwami eyaparedinga omuvubuka baali bamuyitaani linnya terimva mu mutwe Mwesigwa Eric. Yes, najja n'atugamba nze gwe mulaba wano NUP ye yampamba, NUP eyina drone era NUP etegeka okuwamba abantu abalala babadde bazzaako ono nga ne NUP gwe yali ezzaako okuwamba bamulinaawo kakati babadde baddako kuwamba ono muganda wange ne ngamba intelligence ng'ekola eno Jeno Kuraije n'ayimirira n'alyoka atugamba ebyo bye twabagamba bwe tugamba tudiringa n'abantu abatali ba bulijjo nga mulowooza tulimba ne ngamba Jeno n'ekitiibwa kyonna toswadde n'ekitiibwa kyonna toswadde muwadde okwogera by'oyogera tuba tuli awo nga Eric Mwesigwa akomyewo kusanyuka TV awo wennyini Kuraije waatudde n'agamba nti nze baali bansuubizza ssente bansuubiza okumpa emmotoka okunzimbira ennyumba njogere be nayogera n'agamba amazima gali nti gavumenti ye yanjokya abasirikale be banjokya ne tugamba ye awo President Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagambira nti ono si ye Kuraije ono kulimbaje mbo ono si ye Kuraije mbo ono bamuyita kulimbaje ne ngamba kale onaawulira kakati gwe Munnayuganda simanyi bw'ogamba gw'omuyita otya tweyongereyo avuddeyo agamba nti NUP byonna bye twakwatira ewaayo era agamba nti twalaba omukulembeze waabwe ng'agamba simanya twatrakinga ebintu ne tubiraba enaggulu ne tubiraba ku CMI kati wano ali mutugamba nti mwali mulowooza bigenda wa. Of course ffenna twategeera era tuteebereza gye bisobola okubeera nga bigenze ne kuno kuswala kubanga eno enkola tebaddewo si ya bulijjo nti omuntu okusoomooza n'akugamba ne mu bitadde endabawo ebintu omuntu okusoomooza ekyo si kya bulijjo kati gwe okuswala mujja kujjamu obusungu ekituufu kiri nti mweyo game omusajja abalinamu 5-0 mwakozesa amaanyi mbumpempi ogw'obuliisa maanyi ye musajja okwekakaatika ku mukazi nga tamukkiriza n'okwata mukwate kati ab'ebyokwerinda baarepinga ekitebe kya NUP wakati ku mpaka naye nga kyali kyangu kugamba bakulembeze nti kino ne kino ne mujja ne mukola saaki mwalaga maanyi tweyongereyo waje mwali muleba ekibiina ky'ebyobufuzi
nga kitendeka mu ntendeka y'ekijaasi abawagizi baakyo. Come again? Wajje mwali mulabye ekibiina ky'ebyobufuzi nga kitendeka abawagizi mu ngeri ey'ekijaasi. Oyo ye Felix Kuraije. Kyekibuuzo kizze eri bannayuganda gwe kikyogamba. Wajje mwali mulabye ekibiina ky'ebyobufuzi nga kitendeka abajaasi. Naye abakulu bano baatugambanga nti mulina okuyiga mukyaka mukyaka. Abantu ne bayiga mukyaka mukyaka. Naye ate we baayiga baagala okukozesa ku bukodyo bwe baabawa ate mubalwanyisa. N'ekirala wano tuyina ansa ez'omukulu oyo, ansa ze tugenda obbeera nga tutunuulira. Naye nga tetunnaba na kutuukawo awo, katusookeko mu paalamenti. Olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi ayongedde okubeera ng'anyoola emikono egya gavumenti. Takomyawo, ayongedde okubeera ng'anyoola paalamenti n'aginyonyogera. Agezaako okulaba ng'agiggyamu enseko, paalamenti egaanye. Yeefudde kyensirikidde. Olunaku olwajjo abantu baakubiddwa, bannamawulire baatwaliddwa mu malwaliro, n'abalala bafunye ebisago ebitali bimu na bimu. Honorable Speaker, one, I think government needs to tell us what the exact role of JAT is. I don't know what they're doing in a by-election. Joel Ssenyonyi agamba nti ayagala gavumenti eveeyo ebabuulire. JAT ekola mulimu ki, ya mugaso ki, era kikyenoonya mu by-election. But also, what are we doing going after journalists doing their job? The other day, the Right Honorable Prime Minister said that I normally make government look bad. And then she actually used the word that is not in the English dictionary. She said, I'm always dirtying government. But there are things that government does that makes it look dirty on its own without my help. Joel Ssenyonyi agamba nti ddala nsonga ki yandibadde ekubisa bannamawulire. Era agamba nti gye buvuddeko awo, Prime Minister yali wano n'agamba nti nze njogera ebintu era bye njogera bigezaako okulabisa gavumenti mbwerabike bubi. N'agamba naye gavumenti yennyini ekola ebigirabisa obubi nga nze sina na kye njogedde. And without anyone's help. Nga tewalina muntu yenna agiyambako, yo ne yeesaaba ebisooto. In fact, ne yeesaaba empitambi. I don't even know if the Minister for Information and government generally has reached out to this journalist to establish the goings on and ensure that he gets proper treatment. Agamba nti simanyi oba minisita wa gavumenti w'ebyamawulire yatuuseeko mu ddwaliro n'alaba ku bantu bano abaakubiddwa n'akakasa oba bafunye obujjanjabi obumala. Honorable Speaker, we have got laws in this country. Agamba Speaker, tuyina amateeka mu nsi eno. For the umpteenth time, I want to implore government to follow these laws. Agamba nti mu kaseera kano nsaba gavumenti egoberera amateeka gano. If it is keeping law and order, police has got to do that. And again, with bwe kibanga omulimu gwa poliisi kuuma bantu na byabwe, ekuume ekyo, ekole ekyo. In the confines of the law. So we would want to understand what is JAT doing, being involved in such a process. Why are they picking up people, beating them up, beating up journalists? Who are agamba mu mateeka twagala okumanya JAT ekola mulimu ki, okubeera ng'ekuba abantu, ewamba abantu, n'okwenyigira mu bululu. doing their job as a journalist. Their weapon is a camera. Right yabwe. Agamba eddembe lyabwe ye kamera. Baagala baveyo bababuulire JAT ekolanga ki. Abantu bangi beebuuzizza ensonga za JAT olunaku olwajjo. Abalala ne bagamba JAT tebeera M23. Tojja kuwakanya kyogedde. Kubanga bwe baba ng'ewatali kulwanagana, ewatali nsonga, basobola okukola kye baakoze jjo, obweraliikirivu bubeerawo. Naye ku byabaddewo tuddeyo ne tutunuulira
olunaku Prime Minister Robinah Nabbanja dwe yali ayagala kumpi okuyoola Joel Ssennyonyi ng'agamba nti Ssennyonyi alinga gwe basindika okulabisa gavumenti naye nga ffenna tumanyi ffenna tulaba ebigenda mu maaso nti gavumenti kati ebyabaddewo gye Kawempe Nabbanja obinenyeza otya abantu nga NUP oba bannansi ebyabaddewo okusinziira ku information gye mbadde nfuna wano nzikiriza ndowooza ngikuweeko ngirabyeko wano ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate atuyisizaako ku nsonga eno abadde ayogera ku kyabaddewo era olunaku olwajjo wakati wa munnakibiina kya NRM kw'ossa ne Nalukolo wa NUP okusinziira ku His Excellency obubaka bw'ataddeyo agambe yesterday the criminal regime claimed that our candidate Nalukolo Elias Luyimbazi couldn't hold a rally or a procession because the campaigns haven't happened officially. Nti olunaku olwajjo regime eno ey'abazzi b'emisango yagambye candidate waffe nti tateekeddwa kuba campaign, tateekeddwa kuba laale olw'ensonga campaign tezinnaba kubeera officially, tezinnaba kugulwawo officially. Agamba nti they claimed we needed clearance from the IGP. Batugambye nti twetaaga clearance okuva ewa IGP. Ensonga ziri bbiri. Babagambye nti campaign tezinnaggulwawo mu butongole. Ekyokubiri ne babagamba tebafunye lukusa kuva wa IGP. Agamba nti now see the impunity. Agamba nti katiraba kwegamba impunity kyeki. Impunity kyeki. Manayi mukitapute nga mukimanyi. Agamba today they are unpopular candidate waabwe atamanyikiddwa na kumanyikiwa agenze maaso n'okubeera ng'akuba laale wansi w'ekitongole ekyajjaati nga kiraba era tewali babalumbye ng'olunaku olwajjo bwe kyabaddewo ne bakuteerawo ebifaananyi biyitirivu nnyo wano NTV newandiika negamba nti Farida Nambi Kigongo accompanied by the campaigning team awerekeddwako tiimu ye nga bagenda e Kawempe Mbogo ku kisaawe to address the supporter okuaddressinga oba okwogerako eri abawagizi after her successful nomination for the upcoming Kawempe North. Nalukolo yabadde alina okubeera mu kisaawe kya Kawempe Mbogo olunaku olwajjo ng'era abawandiise baategeezezza ne poliisi eri okumpi ne babagamba nti campaign tezinnaba kuggulwawo. Akakiiko k'ebyokulonda ke kaayogedde ekyo tezinnaggulwawo. Kakati ate wa NRM leero bw'amaliriza bamututte mukungujjo paka Kawempe Mbogo n'akubalaale ye. Ekyo kye bayita obutali bwenkanya. Ndowooza impunity, obutali bwenkanya mu nsi. Okitegedde? Embeera bwetyo bwebadde njagala kubeera ng'ate nkwongerayo wano. Now wabaddewo na kino nti abeesimbyewo mu kalulu k'e Kawempe naye nga bajjidde ku independent nga beetaba mu kamyufu ka NUP. Omukulu amanyiddwa nga Lubongoya agamba bano baatulabyeko nnyo. Bangi nga bakulembeddwa mu Luswa Luwembo abadde nga agamba nze ndi wa people power era nzikiriza mu NUP omukulembeze wange ye Kyagulanyi naye nga yagaana ebyateesebwako era nga bw'aba ayogera agamba nti wadde ndi wa NUP naye amaanyi g'abantu gagamba ki? Kakati David Lewis Lubongoya bw'ati bw'agamba ku nsonga eyo. Okwesimbawo Kituufu. Ffe mu NUP tulina constitution yaffe egamba nti bwe weesimbawo nga independent ku lunaku olwo
lwobeera nominated as an independent candidate lwosizinga kubeera memba w'ekibiina kya NUP era kati wenjogerera abo beyogeddeko si bamemba ba NUP olwa decision yaabwe balina right mu mateeka g'eggwanga okugenda ne beesimbawo naye kati wenjogerera ku ssaawa zino tebakyali bamemba ba NUP era toddangamu kuba addressing nga bamemba ba NUP kubanga kati ekyo automatic beeyita kibatali yonna gye tubasanga lulinga tebanabeera nominated baali bamemba bakibiina baali bakyali bamemba b'ekibiina naye yesterday after nomination Ruswa yayiseemu ndowooza Nsereko wagenda kuddayo leero abo tebakyali bamemba ba NUP etteeka bwelito bwe liri eryaffe nga NUP ate balimanyi bulungi nnyo era basaako omukono balimanyi bulungi nnyo abantu abo ssebo okay ensonga kansuubire nti nno ogitegedde bulungi nnyo era etegeerekese nzikiriza nga sinnakwongerayo tusooke tugendeko mu bigenda maaso ku mutimbagano ebigenda maaso ku mutimbagano muganda wange mpuliriza bano abantu balugimu waliwo kye beerabira balowooza nti NUP byebizimbe bye tulina ekavule ebigenda maaso ku mutimbagano gwe munnayuganda mpuliriza mukwano gwange be bannayuganda naddala abawagizi b'ekibiina kya NUP oba National Unity Platform abagenda maaso n'okubeera nga beekalakasa nga bayita ku mutimbagano ng'ensonga ebeekalakasa ye y'ababaka baabwe aba paalamenti ababaka baabwe ababaka oba abantu ab'ekibiina kyabwe bagamba bano balekeredde nnyo mukama waabwe era ng'akazito bakatadde ku babaka ne bagamba ababaka musuuliridde nnyo ekitebe ne bwe wagwayo ekizibu mwe temunyega naye nga mulina peegi abawagizi balidde ennumba bagamba kyonna kye kiri tugenda kulwana okukakasa nti nammwe tubasuula ate oba muganye okubeera nga mwetaba mu kuyamba ekibiina kyammwe ne mubirekera omukulembeze yekka kale nno ku mutimbagano ebitambula bingi binandyagadde okubeera nga nkuyisizaawo speed mangu mu ngeri endala njagala kubeera nga nkutegeeza nti mbadde nina information gye njagala okubeera nga nkuwa mu kiseera kino era nga nayo byebimu ku ebyo ebiri ku mutimbagano mukwano gwange Mohamed Ruswa Duwembo ensonga eyongedde okubeera ng'etabuka yalonze akabonero naye akabonero abantu bagamba leka tugenda kusiika akalulu ne Mungu apate abaali ensonga ojja kubeera ng'ogitegeera ku mutimbagano ebiriko bingi Ruswa Luwembo batandise okubeera nga bamugamba gwe ate toli muli wankwe wabula webaka bwebasi nayo enkwe yeggwe mu ngeri y'emu mukwano gwange mpuliriza njagala kubeera nga nkutegeeza nti omuvubuka eyali awambiddwa amanyiddwa nga DPC omuvubuka ono yavuddeyo mu kkomera ngezaako okuyisizaako ku bigenda mu maaso ku mutimbagano era ebigambo byayogedde ali mu kitundu bansudde jjo nga ku kyuma kya bbiya nga tugenda tuuka jjinja ssaawa 8 ffe tetumanyi gye tusula era bane bafudusojo obusajja temubalaga gye musula era buli alina ekyambalo mu nju sooka okiri ewa wabadde bwagamba mutwala ewange nze wange simanyiiyo nawe bugwisiza amafuta anti ndi DPC butubuuza ebyuma simanyi ebyuma ebibala obululu lwaki muli mu kutya wigo so ate tujja esimu yange banange yino bwagi yayatise bwatutte n'engatto zange nali drive yange bumbuuza mu bakwekula ebyama by'emmundu baganda bange guno omugigi mugenda kuguwuliramu ate nga anytime tugenda barestinga mwenna simanyi gyensula nange nesanga ntuuse wenneebaka naye gyensula simanyiiyo naye nga DPC ku ground kwali ate nga OC traffic mbasamu ekitiibwa bakomuledi mubesitedde kwendi ku ground kakati DPC kyenjagadde ku DPC agambye nti DPC agambye nti babadde bamubuuza gy'asula naye tamanyi gy'asula yeekanga bwekanzi ng'atuuse we yeebaka abaana ba social media muganda wange so bingi ebitambula ku mutimbagano ebigenda maaso ebyewuunyisa mu ggwanga lino Uganda mbadde njagala kubeera ng'era
ankutuusaako wano mu katuuso kano nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nabyo ebiriwo ogende maaso n'okubeera ng'obimanya mukwano gwange bingi nnyo. Ebigenda maaso ku mutimbagano bagamba mbu ekisa kya Kireewo Kivumbi musajja wattu ate abantu kwe basinzidde okubeera nga bamukkakkanya yabadde nga yeegayirira yabadde nga aggulira aba NBS okusobola okubeera nga bayingira bakole interview ku NUP, naye ekyewuunyisa bennyini aba NBS we waavudde amulumiriza mbu simanya yayasa kamera yaabwe n'ayonoona n'ebintu ebirala. Eryo ly'eggwanga ebigenda mu maaso ku mutimbagano boycott, bagamba okuboycottinga NBS bye bimu ku ebyo ebitambula. Nzikiriza tweyongereyo mu nteekateeka gye twabadde nayo era nga tutambula nayo bwe tuti bwe tugenda maaso. Nga overall ziriko ebigambo National Unity Platform nga bayimba ennyimba n'ezimu eziyimbibwa ku mucaka twaka kyolaba birala ki afande twaka ku drills. Uniform is a symbol of identity. Okay? Uniform y'amagye eyongerwako n'ebirala nga bino. Sibugule? Kati gwe bw'oba osazeewo kwambala ebyambalo ebyefaananyiriza nga abajaasi oba abasirikale ba poliisi n'eyongerako ne insignias. Mu Luganda simanyi insignias bwe naakiyita. Oba obubonero obw'ebitiibwa ebyenjawulo kikyali kibiina oba kifuuse milisha. Namba 2 nti penoko omukulu amanyiddwa nga Kuraije atugamba mbwe ebyambalo NUP oba abaana ba NUP bye bambala mbo baateekako amayinja ageefaanaanyiriza si ag'amagye naye ageefaanaanyiriza ag'amagye, era agamba mbu kino tekikyali kibiina kya byabufuzi. Bano bayeekera b'amagye bennyini. Section sijjukira bulungi tekukkiriza kudwiringa bantu, to drill people without the permission of the Minister of Internal Affairs. What is to drill in Luganda? I wish I knew. Luganda they were not drilling. Kigamba koza kimu kutendeka. Well, afande, kuno kwali kutendeka mu ntendeke y'amagye oba kwe kutendeka kwe tulaba mu basikautu muchaka. I need to see the difference. I have given you the section that was contradicted. Omanyi nakozesa ebigambo ebombo nga bw'olaba ekinyonyi nga kibuuse ng'embaata ne kikekema ng'embaata kiba kiki? Bambaata. Kakati wulira kino simanyi bwe tuyinza kiyita nti ekinyonyi we kikekema ng'embaata mbu kiba kifuuse embaata. Omuntu bw'akaaba ng'ente kati aba afuuse ente. Omuntu bw'akaaba ng'ente oba n'aboggola ng'embwa aba afuuse embwa. Jeno kati oyambadde ekyambalo otaddeko insignia z'ekijaasi. Are you still a political party or a militia group? Nabadde ntandika nakubuuza Mwami Kkungu. Ebeere Conservative Party Bungereza, Labour Party, Liberal Democrats, ebeere zino ez'omu Bufalansa. Mwali mulabyeko ebintu ebyafaananyiza ng'ebyo ebibiina by'obufuzi. Nsaba onzire mukwano. Kati lwaki wano mu Uganda mwagala ebintu nga bino birekebwe bikule? Well, we shall get to that, but ateka lyogera kyafande lyogera ku byefaananyiriza oba
byennyini. Omusajja abuuzizza ekibuuzo. Jeno etteeka lyogera ku byefaanaanyiriza oba ku byo byennyini? Wulira omukulu byayogedde. I have read the section for you. Nsaba bagugulinge bagikulage in the Penal Code Act on drilling. No, ku kyambalo. Yes. Etteeka lyogera ki ku kyambalo? Omusajja amubuuza, afande, twogera ku kyambalo, etteeka ddyo ligamba ki ku kyambalo? Likugira byambalo by'amagye oba ebifaanana ng'ebyamagye? Bikugira byambalo by'amagye. Owulidde omusajja, bikugira etteeka likugira byambalo by'amagye. Bikugira byambalo by'amagye. N'akidda namu. And in the gazetting, ne parliament ekisaba tuddemu tubabwe colors etwa gazetting. Mu colors etwa gazetting ez'enkofiira. Mulika enkofiira ya red. A red bere. Ina akabondo kaba. Kakati okumanya bano abasajja bakola ebintu nga tebalina informed. Kale eya red, buli ayambadde red, enkofiira eya red aba ayambadde y'amagye. Kala nga sisuubira nti nno sina kumanya nnyo kungi awo, ne sisuubira nti osobola okugazeetinga kala gy'otaakola. Nti yiyo gwe nga institution magye kuraije ddayo ekyo kisome bulungi okitegeere. Nyigiriza batono naye abo bebaleetedde eggwanga lyaffe okubeera nga boolira bakatolunako olwaleero. Be batekinga decisions ku ssente z'omusolo, be badeploying amagye okukuba abantu n'ebirala, beebo ka group k'abantu batono nnyo. Abo versus millions ne millions z'Abannayuganda abanyigirizibwa, abali mu bwavu, abalina ebizibu byonna byonna by'omanyi. Kakati ffe struggle gye tuliko yakulaba nga tukwata abo abantu bonna millions ne millions abali ezinyigirizibwa zisobole okulwana ne bano abatono akabondo akakatono akanyigiriza. Ate system zonna ez'abannakyemalira buzito bwe zibeera, ogenda kwesanga abatono nnyo abali ku mmeeza, abanyunyuuta abagabana keeki nga bagijawa banyunyuuta bano abangi. Kakati unity weetagisiza, unity y'ebibiina ebyobufuzi, unity y'abannaddiini, unity y'abasuubuzi, professional bodies, bonna. N'olwekyo ffe nga NUP kyova olaba erinnya ly'ekibiina kyaffe National Unity Platform. Tukkiririza mu kukwatagana n'abantu bonna. Naye njagala kujjukiza kyenaakaogerako nti efforts zonna ze tuze nga tukola ogezaako kuyinaitinga, tugenze kwesanga omukono gwa nakyemalira wa kuno gwe gugezaako ziremesa. Twabagamba nti nga tetunagenda mu kalula kaggwa, twatula mu meetings ezisuka mu 5 nga tugezaako okuleeta bannaffe ab'ebibiina byonna okulaba nga tukwatagana tusimbeyo candidate omu. Sebo njagala kutegeeza nti kyali kizibu. Olunaku olwaleero bakugamba nga kino, olulala ne bakugamba kino, olulala ne bagamba kino, nga olabira ddala abantu abalaba nti bwe tuyinaitinga amaanyi gaffe geeyongera. Naye nga onoonya ensonga lwaki tebaagala kubeera mu unity eyo nga togiraba. Ne tutuuka time of course bwe twava mu kulonda ne tukitegeera. First of all nga bwe kugambye ebya FDC ne bivaayo byama nti nakyemalira yali ataddeyo ssente nyingi nnyo ezaali mu billions, era ekyo ne kiviirawo n'okwawukana mu kibiina ekyo. Yali president wa DP era kati akyali n'aweebwa wa minisita. Mu nteekateeka ezo twamitinga yali deputy president wa FDC mu biseera ebyo, naye ne bamuwa wa minisita n'ebirala bwe bityo. So point yange eri nti ffe nga NUP twagala kukwatagana n'abantu baffe naye nakyemalira yabalemesa. Naye okukwatagana kati kwe tuluubirira oba kwe twagala okutuukako okusingira ddala kwa abantu abo abanyigirizibwa nti bano abatono abakulira ebibiina bwe baba tebaze mu unity eyo, as long as bannansi bannayuganda bo bakwatagana kitumala ekyo